amujjuludde nga Mungu amujjuludde kubanga genda wana abaana babadde banoonya school fees nga Nagirinya atudde wallahi wuuyo ajulire olunaku lwazzeeyo ku ssomero ninga abantu abali wana abakyankalanya famire eno n'okwonoona buli kimu wallahi balina obuwumbi 12 bwe bakafuna mu myaka gineena naye ng'omwana oyo atudde ne bajjano ne bafuna ebifaananyi ne bagenda ne babitimba ku mitimbagano okulaga nti bantu balungi. Basiraamu twekube mu mitima, nammwe bakulu baffe mwekube mu mitima. Nze olwaleero mmira eddagala buli lunaku okuwangaalawo lwatiya gaasi na komera na biki bye twayitamu nekiruma abakyala beeyawudde ono omulaba mwenaalemu ono omulaba eri ne baatuula wano mu lujjudde ne basaba mukulu waffe nti billabo oba okakasa nti Segirinya abadde muweerezaawo nga mulungi tukwegayirira tuweeyo omukisa gumu tukozese ekisanja kino tusobole okweddaabulula bo be baali bamanya ennaku yaabwe ne Allah waabwe wallahi yakibamma naye Mungu nga bw'atali mulyaza amaanya olunaku lumu insha Allah ajja tusasulira abantu abo si kye twandibaagaliza ne tusaba Allah obubi bwabwe abasasulemu obulungi abagonze mu mitima abafuula abantu abajjukira ababa bakoze ebirungi. Omwana oyo luwemba luswa ne maama bamaze emyaka 4 nga wallahi maama yebaka mu ddwaliro nga luwemba yaleka emirimu gye kulabirira muganda waffe. Nakusaba tuyambe tubike ebiraka ebbanga lye tumaze nga tetukola n'Oluganda. Obunanfuusi obuli mukulu wange ne baganda mikwano gy'abamwetoolodde nze ng'omusijja kutya boogerako because tabukoze kwono tabukoze ku Segirinya yekka ffenna butukozeeko nga nange mwendi. Inze bwe nafunye kadi ya Segirinya nazze ku dduwa ya muganda wange bwe babeeranga e Nairobi akasimu kaavuganga ne mbaga okulinnya nzije wakiri kampeereze kuba temwetaaga nze mwetaaga buki buyambi era tebandimpandiikidde singa saali wa mugaso. Maze ebbanga nze teri nkumwa mmanyi sibeera mu mawulire ne bwe munaddayo ebifaananyi mujja biraba kuba mbadde mulwanya ebbanga lyonna. Naye ekinnumya olwaleero bwe bunnanfuusi famire eno tugireka wano olwaleero. Imagine Mungu bana tubagenda beera batya speaker muvumye mpuuga muvumye buli muntu abayamba muvumye ne bwe balemereddwa school fees mpuuga ne speaker be baweeredde omwana oyo. Kati mmwe mwagala bayebazaani bwe tubadde tukola meeting z'edduwa abasajja abo tubatuukiridde wallahi ne batumma ssente nga balina obuwumbi 12 bwe baze bafuna nga sente za muyi wa musolo ne bayimirira ne bavumirira munnaabwe mbu yabba 5 bo obuwumbi 12 bwe balya buva mwani bagakawadde begakawaza bagaziiza ensawo zaabwe bakyusiza obulamu bwabwe nga bali ku musaayi gwaffe n'entuuyo zaffe ffe tetwalwanirira kuba bulungi. Nze emmotoka yange eri mu Arua ne leero bwe baali bajjayo ezaabwe eyange bagirekayo ne bafuna ne compensation ya $1,000,000 ku zaabwe eyange ne bagirekayo nenge emmotoka eyo yali ejja kawuma mu mmotoka muddeyo mutunuulira akatambi k'NTV akakwatibwa ku ssaawa eyo nga nwana okujja kawuma mu mmotoka. Bino ffe tetwandirabise mu kamera na mu bantu na kubibagamba ne tukoye obunnanfuusi. Bannakawempe mbasaba amuntu yenna ng'ova kawempe wano mbasaba nga mbeegayirira wallahi tukomye obunnanfuusi. Abasiraamu twekaabire n'ekibiina kye tubadde tusigazza abasajja nabo badikiteeta bali eyo beeyongeza buyinza gye tubadde tusuubira nti alhamdulillah obayo jjeema eri bulungi. Olwaleero ejjo baafulumiza ebbaluwa bagenda mu myaka 8 nabo bakulembera nabo balwanyisa Museveni. Byebyobufuzi mwe tuli basheyi mutusabire nnyo naddala ffe abavubuka tusabire famire eno. Tusaba Allah abanyweze. Amen. Tusaba Allah abagaziize. Tusaba Allah atangaze abaana abo
tusaba Allah abawe obusobozi n'abantu mwenna nkowola buli muntu yenna asobola oyamba famire no Allah akuteremu obwangu osobola okubaako ekitono ky'osobola okuwaayo ku lwa famire. Ayi Allah tukwegayirira nga tukusaba okendeeza obunnanfusi mu mitima gy'abaganda baffe, tukusaba obafuula abantu abasotteka empagi naddala ku ddiini busiraamu, tukusaba obaggyemu obukyayi, obaggyemu enkwe n'enge entono ze bayina. Ayi Allah bafuula abalungi, kino twakirwanirira ku lwa bannayuganda, obatutangalize. Tetugamba nti bakulembeze babi, naye obaggyemu enkwe n'enge ebibali mu mitima gyabwe, obatangalize basobole okufuuka abakulembeze abalungi. Abo bonna abakwatiddeko famire eno, ya Allah naddala mu dduwa ya Segirinya bagaziyize nawankubadde bannaffe babalabanga ababi, nebe babaddewo ku lwa famire eno